Mukama waffe Yesu yawangula yeebazibwe. Obujulizi buno bukyusiddwa Rock of Ages Family Ministries Kyebando Central Zone. Omutwe gwabwo gugamba nti essaawa 8 mu ggulu 2025 obubaka obw'amangu eri ekkanisa ya leero nga kyawandiikibwa Ricardo Sidi. Mukama agamba, mpeereza obubaka buno eri abantu bange ku nsi kubanga ntuula mu ggulu ettukuvu okubikkulirwa essuula 4 olunyiriri olusooka. Oluvannyuma lw'ebyo era laba oluggi ne luggulwa mu ggulu, eddoboozi eryasooka nga liringa omulere ne lyogera nti, jangu wano nkubuulire ebinaabeerawo oluvannyuma. Okubikkulirwa 5 olunyiriri olw'11 n'olw'12. Nendaba era nempulira bamalayika 10,000 nga beetoolodde Namulondo, ebiramu 40 n'abakadde ne bayimba mu ddoboozi ery'omwanguka nti, asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza, ekitiibwa n'ettendo. Ggwe Kkanisa, wuliriza ebyatuuka ku bulamu bwange. Mu kirooto Mukama mwe yatandikira okukolagana nange. Njijukira mu kirooto ekyo nafuluma ebweru nga nva mu nju yange. Natambulira ku nguudo ez'omuliraano ne mpulira omuntu nga mpanirira emikono gyange tuutwo mu bire, ne ntandika okufubutukira emisinde ku bire, eno nga bwenziriza Mukama ekitiibwa. Ekitangaala eky'amaanyi ne kimbuutikira. Eddoboozi ne liva mu kitangaala ekyo ne limpita nti, Ricardo, Ricardo, va ku mirimu gyo kubanga waliwo kyenjagala okukozesa obulamu bwo n'ekkanisa ey'oku nsi kuno. Nga mmaze okuwulira ebigambo bino natya nnyo era ne nsisimuka mu kirooto ne ngolokoka. Olwo ne ntandika okukabirira Mukama nga bwe mubuuza nti, Mukama, kino kiki? Eddoboozi lyajja gye ndi mu maanyi. Olwo nze ne neewunzika ku buliri bwange okwebakako. Era ekirooto kye kimu ne kiddamu. Era Mukama n'addamu obubaka bwe bumu. Ate kino kyajjanga ne mu nnaku endala nnyingi oluvannyuma lw'emirundi egiddiŋŋanye. Olwo nga nzuukuka nga ndeekaanira waggulu mu ntiisa, kubanga buli mulundi eddoboozi lya Katonda lwe lyajja nga lyeyongera okuleekaanira waggulu ennyo. Mu ngeri eyo nange nasisimukanga. Bazadde bange nga bambuuza nti oleekaanira ki? Olwo nga mbabuulira ebirooto, ne maama wange n'atandikanga okunsabira. Naŋŋumya nti singa oyo Katonda yayogera nange ajja kuba nga mpa okutegeera. Ekiro kino twasaba nnyo okukeesa obudde. Essaawa yange ey'okugenda okukola bwe yatuuka, maama n'aŋŋamba nti neetegeke ŋŋende nkole. Ne tusaba Katonda atuwa akabonero akalaga oba ddala ye yayogera oba si weewaawo. Ne naaba ne neetegeka, olwo ne ŋŋenda ku mulimu. Ku olwo nali nkola mu Chili Laboratories. Nze nno nga nayagala nnyo omulimu gwange. Bannonanga ku bbaasi kugenda okukola. Bwe nafuluma okuva mu bbaasi, amangu ago omuntu n'ambuuza nti, okola ki wano? Tosaanye na kubeera mu kifo kino mulundi mulala. Ate ekyewuunyisa, abantu bano tebaali balokole. Kano nno ke kaali akabonero ka Katonda ke yampa. Oluvannyuma lw'akabonero kano nasalawo okugenda ewa Mukama wange mutegeeze ku kulekulira kwange. Namugamba nti nteekwa okulekulira kampuni eno kubanga Mukama yali andagidde okulekulira. Katonda bw'atulagira tuteekeddwa okugonda. Mukama wange ne kimukwatako nnyo. N'ambuuza nti bw'onoolekerawo okukola ogenda kukola ki? Onoddamu okufuna omulimu omulungi nga guno? Ko nze nti ssebo nina okugondera Katonda wange. Oluvannyuma ne bankolera akabaga ne bayita abantu 200,000. Akabaga bwe kaggwa ne nkuŋŋaanya ebyange byonna ne ŋŋenda ewaka. Natuuka eka nga nkaaba nnyo era nasanga maama wange ng'ali ku lubalaza emiryango nga nnindiridde. Namubuulira nga bwe mmaze omulimu
n'okuguleka kubanga Katonda yali amaze okukakasa ebirooto byange okuyita mu bantu ab'enjawulo. Maama n'anziramu nti obanga Mukama yayogedde naawe leka akole era akozese obulamu bwo nga ye bw'ayagala. Maama wange nange ne tuyingira mu nnyumba ne tunyumya naye kumpi budde kejenge. Ne mugamba nti njagala kwewunzikako mu buliri kubanga Mukama ajja kwogera nange mu kirooto. Ku olwo nali ndowooza nti nga bulijjo agenda kwogera nange era ng'ayita mu kirooto, naye ku luno si bwe kyali nga bwe nali ndowooza. Ku luno yayita mu ngeri ndala nnyo. Bwe mmala okweyambula neebake, akasenge kange ne katandikirawo okuyuuguuma, nange ne ntandika okuwoggana, abange Musisi ayita mu Santiago Chile. Ne ngezaako nve mu kisenge nfulume, naye ne wabaawo omuntu atalabika na maaso nannemesa okuyita mu mulyango. Ekyewuunyisa nali nsobola bulungi kulaba maama n'abawaka okumpi n'ekisenge kyange. Ne njaayaana nnyambibwe naye nga tewali nampulira. Kati nategeera nti omuntu yali talabika yali malayika wa Katonda. Nadda ekyennyumannyuma ne neewunzika ku buliri bwange ne nkabirira Mukama nnyambe ku ebyo ebyali bigenda mu maaso. Eddoboozi eriwulikika ne lyogera nange. Omwoyo Mutukuvu n'atandika okwogera nange mu kaloboozi akalungi ddala ti Ricardo, kati nga bw'olese omulimu gwo njagala okeerenga ku kkanisa osabirenga mu bbanga lya ssaawa 7 olunaku, buli lunaku lw'obulamu bwo ng'osabira obulamu bwo n'ekkanisa yange ku nsi kuno. Mukama bwe yamala okwogera nange ekisenge tekyaddayo kuyuuguuma. Nempisa omukono gwange mu mulyango ng'olwo nsobola bulungi okufuluma ekisenge. Nenziruka ewa maama ne mpogana nti mpulidde eddoboozi ly'Omwoyo Mutukuvu. Olwo ne nfuluma ebweru w'enju ne ntandika okwasanguza ekintu kye kimu. Abantu abamu tebakkiriza nti Katonda akyayinza okwogera n'abantu ennaku zino, era tebakkiriza, naye gamba kakase nti asobola. Ayogerera ddala n'abantu nga bwe yayogera ne Ibulayimu. Asobola okwogera naffe butereevu. Ekkanisa ye leero. Olwo nayolekera ekkanisa ne mbiyitiramu omulabirizi, naye nakkiriza okukeeranga ku kkanisa okuggulangawo ekkanisa buli lunaku, nsabenga n'okugondera eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu. Buli nkya nakeeranga ku kkanisa ne nsabira essaawa 1, 2, naye ey'okusatu nga byensabira biba bimpeddeko. Ne mbuuza Katonda nti Mukama biweddeyo, essaawa 4 ezisigaddeyo nsabire ki? Olumu mba nsaba ne mpulira ekkanisa ng'eyuuguuma okuviira ddala emabega waayo. Ne ntandika okuwulira nga ekkanisa yeewuuba okuva ku ddyo ne ku kkono era ng'omutamiivu bw'atagala. Mukama n'alyoka ayogera nange mu ddoboozi ery'omwanguka, so si ng'ery'omu kirooto erindagira obulagizi, naye ku luno ng'ayogera munyiikaavu nnyo nti Ricardo, sabira nnyo ekkanisa yange. Ekkanisa yange tekyali nga bwe yali. Ekkanisa yange yakyuka, tekyalina kukkiriza. Ekkanisa yange tekyanzikiririzaamu oba okubeerawo kwange. Bagambe nti ndi mulamu, weegayirire ku lw'ekkanisa kubanga ekkanisa yange tekyasobola newankubadde okusiiba. Bwe yamala okumpa obubaka obwo mbagirawo okuyuuguuma ne kusirika. Nange ne ntandika okwegayirira Mukama mwezi essaawa 4 ezaali zisigaddeyo eno nga bwe ntambule nzira eno n'eri. Ku lwokuna olwa wiiki eyaddako nasisimuka nga nzijjudde obulumi mu magumba ne mu nnyingo. Nakaluubirirwa nnyo okuva mu kitanda. Maama yali anze okusa ngende mu kkanisa nsabe, naye ne mugamba nti amagumba n'ennyingo byali binnuma. Maama nampaliriza nzuukuke waakiri nsabireko awaka. Olwo ne mujjukiza nti Mukama yandagira kusabira mu kkanisa so si waka. Maama yannyamba okwambala namperekerako ku kkanisa ku nkya. Twasangayo abantu mu kkanisa bangi nga nabo beegayirira. Ne mbasaba nange bansabireko olw'obulumi bwe nalimu. Bansiiga amafuta, bagirawo Katonda n'amponya. Haleluya. Ne mbaguka okusaba n'okutambulatambula nga negayirira ku lw'eggwanga lyaffe erya Chile, amaka, abayaga n'ekkanisa. Bwe namala okwegayirira
nakomawo nate ekiro mu kusaba okwawamu mu kkanisa. Omubuulizi bwe yamala okutusabira omukisa, nasitula emikono olwo nga mpulira ng'omuntu ampitako nga bwankwatako ku mugongo. Amangu ago ne mpulira amaanyi nga gampeddemu nengwa ku ttaka. Bishopu wange n'ambuuza kyembadde, ne muddamu nti mazima nange simanyi kyembadde, sirina maanyi era n'okwogera sisobola. Olwo ekkanisa yonna ne neetooloola ne bansabira mu nnimi nga baleekaana. Abamu ku basabi ne boolesebwa malayika eyajja gye ndi n'ansaba nve mu mubiri gwange. Bishopu n'alagira nti omubiri gwe tajja kuguvaamu. Bwe yayogera kino malayika n'alekerawo okundumira okuva mu mubiri gwange. Buli muntu yenna yaweebwa amaanyi n'obuyinza mu Yesu. Malayika yenna aba amuwa ekitiibwa. Bishopu kwe kumbuuza nti oyo malayika akutwalira bbanga ki? Ne mbuuza malayika nti ontwalira ssaawa mmeka? 1, 2, 3. Ko malayika nti nedda, nkutwalira essaawa 8 mulamba olabe Yesu mu ggulu eryokusatu, kubanga ayagala kwogera naawe. Awo malayika n'antegeeza nti ye si ye yali antwala, kubanga ye omulimu gwe kunkuumanga buli lunaku lwe mbeerawo ku nsi. Nti era bamalayika abaali ab'okuntwala baali bakuva mu ggulu bantwale mu ggulu eryokusatu ate mu matumbi budde. Ebyo byonna ne mbitegeeza Bishopu, naye n'asalawo ntuule mu mmotoka ey'owooluganda antwale ewa pasita nga ye asuula mu kalina ku mwaliiro ogwokubiri. Bwe ntuuka eyo nagalamirako mu kisenge. Mangu ddala ne mpulira embwa nga ziboggola nga n'abantu baleekaanira waggulu. Bino nga mbiyiseemu ne ndaba abasajja 2 nga bambadde eminagiro emyeru nga gimasamasa. Baalabisibwa mu nguudo ne balinnya ku kizimbe ne bambuka ku mwaliiro ogwokubiri we nali ngalamidde. Bamalayika bano baali balungi nga balina enviiri enjeru nga zisinga n'omuziro okwakaayakana. Amaaso gaabwe nga galinga ejjinja ery'omuwendo, obususu bwabwe nga bulinga obw'abaana abato, naye ate nga bakanyama nga bano abakubi b'ebigo. Bamalayika bano balina amaanyi. Ne ngamba Bishopu nti bamalayika abagambiddwa okunnona baatuuse dda wano. Omu ku bamalayika n'atandika okundagira nve mu mubiri gwange. Bwe yamala okuŋŋamba, amagumba ne gatandika okunnuma ennyo. Omuvubuka eyali anninaanye n'atandika okumpeeweeta nga bwaŋŋamba nti nali ntandise okunnyuguga ng'omuzira. Olwo ne bagenda ne bandeetera ebibugumya omubiri gwange. Olwo ne bamalayika nga bampita nve mu mubiri gwange. Ne mpulira nga sikyetegeera nga nva eruuyi nzira eruuyi nga mboyaana. Amangu ddala ne mpulira nga okufa kwambadde omubiri gwange gwonna. Ne mpoggana ne ŋŋamba abooluganda mu Yesu nti temunziika, nja kukomawo. Naba mu mubiri gwange ne mbuuka ku buliri. Ne ndaba abooluganda mu Kristo nga bakwatakwata ku mubiri gwange nga bagamba nti agenze, afudde. Naye nga nze ndi awo ebbali kumpi ne we baali. Ne mbagamba nti ndi wano, naye tebandaba kubanga nze nali nyambaziddwa omubiri omulala gwe batasobola kulaba. Abooluganda baatandika okuzinga omubiri gwange mu bulangiti. Omu ku bamalayika n'aŋŋamba nti kino kye kiseera okugenda kubanga Mukama akulinze. Buli malayika n'akwatako omukono gumu ne bansitula okutuuka mu ggulu. Ne tubuuka mu bbanga nga tulinga akamyaso. Bino mbikugamba naye simanyi oba oyinza okubikkiriza. Yesu mulamu ddala okutuusa emirembe n'emirembe. Bwe nava mu mubiri gwange ekiro ekyo nabuuka mu bbanga ng'ekinyonyi, naye ate nga sipiidi gye ndiko yayiriyiri nga ngenda okusisinkana Mukama wange. Kyokka nali nga nsobola okulingiza wansi ku nsi. Ne tuyingirira ddala okumpi n'omwezi. Mazima omwezi guno ogw'ekitiibwa nga gutangalijja okumulisa ensi. Olwo ne nsobola okulaba enjuba eyeekulira n'ewola n'amaaso gange. Nasobola n'okulaba ennimi z'omuliro nga ziva ku njuba ne zibunya ensi yonna. Olwo ne neeyongerayo ne ndaba emmunyeenye nnyingi ne nziyitako. Katonda n'anzikiriza okulaba enjuba, omwezi n'emmunyeenye olw'ensonga sobole okubinyumyako nti mazima Katonda waffe mukulu eyatonda eggulu n'ensi. Ne twongera okugendera ku sipiidi ey'amaanyi okutuusa lwe twatuuka mu kifo
nga wo tewakyalina munyenye, awo nga tewali na kitonde kyonna okuggyako ekizikiza. Olwo ne ntunula wansi ne nnengera emmunyenye nga zisigaddeeyo wansi, ne ntandika okuwulira nga mazima ddala ntidde nnyo. Kwe kubuuza malayika nti muntwala wa? Nze munzizeeyo mu mubiri gwange ku nsi. Ne bankwata ne bannyweza buli kinnoomu, nannywereza ku kugulu kwe, okugulu okumu ku kugulu kwa malayika omu n'okulala ku mulala. Nze ne nkutama ng'olwo ntiise nnyambadde. Malayika n'andagira nti sirika, ffe tukutwala mu ggulu eryokusatu. Yesu ali eyo akulindiridde okwogera naawe. Bamalayika ne bayimirira ng'olwo nze magamaga ku buli ludda, naye nga siraba kitonde na kimu, wabula simanyi na gye nnali, naye ndowooza liggulu eryokubiri. Nali ntandise okwezzaamu amaanyi nga ndi mu mbeera eno bamalayika gye banywerezaamu amangu ago. Ne mpulira eddoboozi ery'entiisa nga lya mwangukwa waggulu wange. Bamalayika ne bongera okunyweza ne baŋŋamba nti Ricardo, totya, Yesu ali wamu naffe. Nga baakayogera ekyo ne baŋŋamba nti yimusa omutwe gwo waggulu. Ne neewuunya kye nalaba, kubanga waliwo engeri y'ebitonde nga byenyeenya waggulu waffe. Awo omu ku bamalayika n'aŋŋamba nti laba, tujja kukulaga ky'otunulira waggulu waffe. Naye omu ku bamalayika n'anyeenya omukono gwe okuva ku luuyi olumu n'azza ku luuyi olulala. Awo ne wabaawo ekitangaala mu bire waggulu wange, ne nsobola okulaba ebyo ebyaliwo. Ebire bwe byatangaala tewaali kintu na kimu okuggyako emizimu n'emyoyo emibi nga gyetoolodde ebire. Katonda binenye byonna mu linnya lya Yesu. Mazima Bayibuli ntuufu, buli ekigenda mu maaso kyekyo ky'olaba mu kitabo ky'okubikkulirwa. Yesu mazima ajja mangu, naye naasobola ntya okumamatiza? Mazima ddala ajja mangu. Nabuuza malayika nti ddala wano tuli ludda wa? Omuntu n'addamu nti ekifo eky'enzikiza, Setaani n'emizimu gye we batuula. Ne ndyoka njogera nti wamma, kyekyo lwaki obubi bungi ku nsi? Emizimu gijja ku nsi nga giva mu kifo kino, gireeta okuzikirira n'obubi ku bantu. Bannange, ensi eno ejjudde emizimu, giri bukadde na bukadde. Olwo malayika n'andagira ntunuule nkaliriza, ne bandaga obwenyi bw'ebitonde, naye maama ng'ebisinga bya ntiisa, nga bifaanana nga bino bye tulaba ku ttivi. Ebitonde bino gaali gasolosolo agatategeerekeka. Ne ndaba thunder cats oba kapa ez'okubwatuka, nga bino bye baakazaako the Power Rangers, nga kirimaanyi ageefuulafuula, n'agasolosolo agatategeerekeka naye nga galabisibwa nnyo ku firimu eziragibwa ku nsi. Ebyo byonna ensibuko yaabyo bye balaga mu firimu ne sinema. Ebyo biva mu kifo kino eky'ekizikiza. Lwaki wandirowoozezza nti abaana ensangi zino bajeemu nnyo bwe batyo? Ensonga eri nti kubanga emizimu gino gibayingira ne gibatuulamu. Tulina okusomesa abaana baffe okwawula bye balina okulaba ku ttivi. Malayika n'aŋŋamba nti ebyo byonna bituufu ate nga ge mazima. Emizimu egyo gyonna gye giri, era abantu balina enkwaso n'emizimu okugireeta ku nsi. Amangu ago emizimu gino ne gitandika okunkolimira, ne gikolimira ekkanisa ne kitaffe, era ne gikolimira ne Yesu n'ensi yonna, kubanga tegiwa Katonda kitiibwa wadde ebitonde bye. Olwo ne ndaba omwoyo omubi ogukola obukodyo obubi ku bantu gwe bayita Hugo. Eno nno katuuni eri mu kiri. Yali etiisa okutunulira, nejja kumpi we nnali ne ŋŋamba nti ffe tujja kugenda mu nsi tutta abaana bonna. Gwe olowooza lwaki abaana batta baana bannaabwe? Kubanga abaana bano bagamba nti ekintu ekyandagidde okutta munnange kyavudde mu ttivi, ne kindagira mukole kino na kiri. Emizimu gino girina era gisiga obukyayi ku nsi, naye Katonda alongoose ensi eno kire. Omu ku bamalayika n'aŋŋamba nti weeyongere okwetegereza. Olwo emizimu ne gigamba nti tufubye nnyo okuzikiriza ekkanisa naye tetusobola, kubanga bwe tutta ekkanisa emu ate endala 10,000 nga zimeruka nga zizzaawo eri egudde. Okuva ekkanisa lwe yatandika, Setaani yagezezzaako nnyo okugizikirizanga.
Ekkanisa ezisomesa ekigambo kya Katonda ekituufu ate ne zikola omulimu gwa Katonda naye tasobola kubanga Yesu Mukama atutaasa oba atukuuma. Ekitiibwa kiddire Katonda. Olwo emizimu ne gigamba nti leka tukoleyo ekipya, leka twefuubitike mu kkanisa kubanga tulinayo bangi abaffe. Tujja kukozesa bennyini abaffe tusaanyeewo ekkanisa, tusaasaanye olugambo, tuleete enjawukana ey'amaanyi mu booluganda mu kkanisa. Tujja kuleeta olugambo mu kkanisa, tunakuwaze Omwoyo Mutukuvu ave mu kkanisa. Setaani agenda buli wamu ng'anoonya okuzikiriza abaagala obutuukirivu bwa Katonda, era nga kyawandiikibwa ekigambo mu Peetero ekisooka essula ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana. Mutamiirukukenga mutunulenga, omulabe wammwe Setaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Nali mbikooye nga sikyayagala kulaba birala, naye malayika n'aŋŋamba nti ddamu weetegereza ebigenda mu maaso. Ne ndaba emizimu nga gidduka emisinde, ng'olwo girengedde emmunyeenye emu eyakaayaka nange ejja. Naye emmunyeenye eno bwe yali ng'enaatera okutuuka, yali ereeta ettenda ery'amaanyi ennyo wamu n'okusinza Katonda. Naye emmunyeenye eno teyali mmunyeenye ddala, bwali bwesedde na bwesedde bw'abamalayika nga bali ku mbalaasi enjeru nga basinza Katonda w'eggye. Zaali zireekaana nti mutukuvu mutukuvu oyo abeerera emirembe n'emirembe, Mukama Alufa ne Omega, entandikwa era enkomerero. Leka byonna ebirina omukka bimutendereze. Awo ne ndaba olutalo ate ne siddamu kulaba mizimu nate, kubanga bamalayika be nalaba abaali ku luuyi lwaffe baali basinga abaali ku luuyi lw'omulabe. Bamalayika baakola ekkubo erigenda mu ggulu eryokusatu, beegabanyamu emirundi ebiri, abamu ku ddyo ate abalala ku kkono. Olwo ekkubo lye baali bakoze nga lituuka butereevu mu ggulu eryokusatu. Olwo ne nnengera ekibuga kya Katonda ekitukuvu. Waaliwo ekizungirizi ku nsi ekyakwata ebifaananyi bino. Kyo ekibuga kituufu gye kiri. Kino kyawulirwako ku rediyo ne TV. Nze kamwa koogera nalaba ekibuga kino ate ne bamalayika abatemagana. Kubeerawo kw'abamalayika bano kwayerawo emizimu ate nga tebakoowa kusinza Katonda n'okuwaana erinnya lye. Bamalayika bannyimiriza mu maaso ne baŋŋamba nti lindirako wano. Nga ndi mu kibangirizi natunulira ekifo ekitukuvu, ne ndaba omuntu ayambadde ebyambalo ebyeru nga yeebagadde embalaasi enjeru. Ekirabo kino nga bwe kisemberera mpola mpola, bamalayika bo tebaasiriikirizaamu kutendereza Katonda na kumuyimusa. Omuntu ono yasembera okutuuka mu bbanga lya mita nga 4 okuva we nnali. Yali yalungiwa ng'asinga ne bamalayika bali. Nalowooza nti agenda kwogera nange, naye kye yakola kwe nkuntunuulirako katono n'alyoka aleekaanira waggulu ti nze Ssaabamalayika Mikayiri, liiso ku liiso, era naye nga mulungi bulala. N'akyuka n'ansongera mu kkubo n'aŋŋamba nti yingira mu kibuga ekitukuvu, n'aŋŋamba nti yingira, Mukama Yesu akulindiridde. Olwo nno nali nseeyeeya mu kkubo nga ŋŋenda mu kibuga. Olwo bamalayika nga bawoggana nga basinza Katonda. N'enkaaba olwo nga bwe ntunuulira ekibuga kiri. Ekibuga kino kyakolebwa zaabu atangalijja ate era nga taliimu kajingirire konna. Enzigi eziyingira zaali zaakolebwa mu jjinja ery'omuwendo ennyo. Wansi awatambulirwa nga waakolebwa mu jjinja ery'omuwendo eriyitibwa Kristo mu ndabika. Nali mazima sirabangako ku kintu ekifaanana nga kino wadde mu bulamu, newankubadde omuntu yali tayinza kukikola. Mazima omuzimbi yali Katonda, Katonda eyakola ensi eno. Nali bweru wa kibuga, enzigi zaakyo ne zeggula, ate enzigi ezo zikyali nzigule. Ne nsobola bulungi okulaba ebiri munda, ate ku lusenge kwaliko amayinja aga nnawandagala ne safiro n'eruulu, naye nga bimasamasa bulala. Mu kibuga waliwo amaloboozi amangi ennyo buwumbi na butabalika nga batendereza Katonda. Nenkankana
okuva ebweru w'ekibuga nga mpulidde bino, ne ndyoka mpulira eddoboozi limu nga ddungi ne likkakkanya eggulu. Naye emabega w'eddoboozi eryo ne wabaayo okuleekaana okw'amaanyi okutendereza Katonda nga kugamba nti, mutukuvu, mutukuvu, omwana gw'endiga ogwa Katonda Kitaffe, ekitiibwa n'ettendo n'okusinza emirembe n'emirembe. Amiina. Eddoboozi lino ne liwoggana nti, beera mutukuvu, abatukuvu bokka be baliyingira ekifo kino. Awatali butukuvu tewali aliraba Katonda, awatali butukuvu tewali alimulaba. Eddoboozi lyagamba nti, yingira. Nange ne nnyingira ekibuga, ne ndaba Namulondo eriko ekitiibwa ekikulukutira mu muliro, ate ng'omuliro ogwo guva ku Namulondo eyo. Ne nteekayo nnyo omwoyo, ne ndaba Yesu Kabaka wa bakabaka era Mukama wa bakama. Ne ngwa wansi ku ttaka ne mba ng'afudde nga mpeddemu amaanyi. Omukono gwe ne guvaayo mu nnimi z'omuliro ne gujja eno gye ndi, n'aŋŋamba nti, yimuka ku bigere ebyo. Ne neekuŋŋaanya ne nnyimirira amangu ago, ne nkwata ebigere bye, omukono n'omubiri gwe. Bwe nalaba obwenyi bwe n'endabika ye teyali nga bino ebibumbe ab'oku nsi bye bakuba ne basiiga. Abantu bangi bakola ebibumbe mu miti n'ebifaananyi ebirala, naye mbategeeza abooluganda nti Yesu tafaanana nga bibumbe ebyo bye babumba. Yesu Katonda munene nnyo, amaanyi mangi nnyo. N'aŋŋamba nti, nze munnange siri Katonda gwe bakuba mu bifaananyi n'ennoni oba gwe babajja mu biwumbe, nze ndi Katonda abeerawo. N'ayogera nti, gamba ekkanisa yange eri ku nsi nti, ndi mulamu, eggulu gye liri, era ndi eno mbalinze. Awo n'aŋŋamba nti, jangu tutambuleko ffenna, nange naakwoleka ekintu eky'amaanyi. Olwo ne ntunula wansi ne tulaba ensi n'ebyo byonna ebikolebwa ku nsi. Yesu n'aŋŋamba nti, nze nsobola okulaba buli kkanisa yange kyekola. Oyo amanyi buli kyonna kye tukola ng'ayima mu ggulu. N'aŋŋamba nti, kale laba ekkanisa yange. Olwo ne ndaba abooluganda nga balimbiranye n'abooluganda bannaabwe, ate n'ekkanisa nga ziri kumbiranye n'ekkanisa zinnaazo. Awo n'aŋŋamba nti, ekkanisa yange tekyalina kukkiriza, tebakyayagala kunzikiriza. Obubi bweyongedde ku nsi, ate n'abantu tebakyakkiriza nti ndi mulamu. Gamba abantu bange nti nina ekintu kye ŋŋenda okukola ku nsi nga ky'amaanyi. Ekkanisa yange ezze emabega mu kifo ky'okukula. Mukama n'atandika okukabirira ekkanisa ye, era n'agamba nti, ekkanisa tekyali yange. Ne mugamba nti, Mukama toyogera bw'otyo, mu butuufu tuli kkanisa yo. N'alyoka nziramu nti, ekkanisa yange etambulira mu byamagero, obubonero n'ebyewuunyo. Ekkanisa yange eweddemu amaanyi, naye era bagambe nti nkomawo okubazzaamu amaanyi okubayimusa. N'aŋŋamba nti, weeyongere otambule nange. Ne ŋŋenda ne tuyita mu luggi naye nga wansi we tulinnya wajjudde zaabu. Ne ntandika okudduka nga nzikirira, era nga bwe nnyambuka ku nguudo za zaabu nga nnonda olufuufufuufu, nga bwe ndweyira ku mubiri gwange nga neetono omubiri gwange. Awo Yesu n'aŋŋamba nti, nkomewo mbagambe nti waliyo enguudo eza zaabu mu ggulu. Bino byonna by'abantu bange. Yesu ye yabyogera. Mu kkanisa yange mulimu ababbi bangi, ababba ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Gamba abantu bange nti tewali mubbi aliyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Tulina okulongooseza ddala obulamu bwaffe. Awo ne tulaba emmeeza empanvu eteekeddwa abantu buwumbi na buwumbi, nga kuliko emmere n'ebyokunywa, nga waliwo engule n'amayinja ag'omuwendo n'amagiraasi ebitegekeddwa abantu bange okunyweramu. Mukama n'agamba, Ricardo, bino byonna bitegekeddwa ku lw'abantu bange. Eno y'emmeeza etegekeddwa embaga y'omwana gw'endiga. Waliwo owooluganda omukyala naye yatwalibwako mu ggulu, naye era yalaba bamalayika nga bagenda badda nga bwe bakomawo nga bategeka embaga. Ne mbuuza Mukama nti, lwaki mwannyinaze ono yalaba abantu nga bategeka ebintu nga nze sirabye bwe babitegeka? Nanziramu nti, bino byonna biraga nti omulimu gwaggwa dda. Waaliwo engule ezaabo abakolera era abagondera Mukama,
ne ŋŋamba nti Mukama olwo onodda ddi oba enteekateeka zonna zaggadda? Obuzaayo bbanga ki okukomawo? Ndaga essaawa. Wasigaddeyo bbanga ki ku ssaawa ey'eggulu? Abantu abalala bafunye ebirooto nga baloota essaawa ng'eraga nti mu matumbi Mukama w'alina okuddira. Ne mbuuza nti Mukama, essaawa eyo erikoma ddi? Matumbi budde wabulayo ddakiika mmeka? Budakiika matumbi budde wabulayo kadakiika budakiika akasigaddeyo oba nga 5 ezisigaddeyo. Olwo nga neebuuza mu nda yange, naye Yesu n'asoma obwenyi bwange okumala akaseera n'alyoka nziramu, Ricardo, tekyali ssaawa mu ggulu. Olwo ne nziramu nti oba tewakyali budde, kati lwaki tonnadda? Olinda ki? Yesu n'ayimusa emikono gye n'akwata engalo y'ensajja n'apimako akatundu akasembayo eno waggulu okulaga akaseera akabulayo. Naye n'aŋŋamba nti n'ako akasigaddeyo ekyo kisa kya Katonda eri abo abaaseeseetuka okuva ku Kristo. Abawaddeyo akaseera beenenye badde mu kisa kya Katonda. Yesu Kristo tanadda ku nsi kubanga Katonda akyatuwaddeyo akaseera twenenye abooluganda, era akaseera ako ke kayitibwa ekisa kya Kitaffe. Yesu anaatera okudda, kale tulina okusiiba n'okumunoonya n'emitima gyaffe gyonna, tusabenga ate n'okukola emirimu gye. Ekiseera kyange kiweddeyo, naye nakkaatiriza, naye nninze kino ekiseera ekiyitibwa ekisa kya Katonda. Awo malayika ne yeeyoleka ku ddyo ng'aleekanira waggulu. Obudde butuuse, obudde buweddeyo, enteekateeka zonna ziwedde. Yesu akomawo era n'obubonero bwonna obwawandiikibwa butuukiridde. Ne sineema ziraga nti waliwo ekintu ekyakabenje ekinene ekijja. Bannasayansi bamanyi bulungi nti waliwo ekinene eky'amaanyi ekinaabaawo, naye bo tebamanyi kiki. Ekkanisa naye ekimanyi bulungi nti Yesu akomawo mangu. Malayika bwe yamala okuleekaana ebigambo ebyo, abamalayika obwesedde n'obwesedde ne babuuka nga bajaguza nti omugole ajja mu ggulu. Ne neeyongera okubuuza nti kiki ekigenda mu maaso, naye nga tewali anfaako yadde okumpuliriza, nga bonna bajaguliza amawulire gano amalungi. Nange olwo ne neegatta ku bamalayika nga tutandika kutendereza n'okuyimusa erinnya lya Yesu. Oluvannyuma Mukama yandagira nzire mu mubiri gwange, ne mugamba nti naye ku nsi ani ananzikiriza kansigale wano naawe? Mazima tewali ayinza kukkiriza kubikkulirwa kuno, tewali ayinza kukkiriza bino kubanga tebalina kukkiriza. Mazima obutakkiriza ku nsi bunene, ani anaabikkiriza bino? Waliwo abajja okukkiriza, naddala ababeera mu kkanisa yange entuufu. Ku ddakiika eyo bwe nayimusa emikono gyange ne mpulira nsitula ng'ayima mu ggulu n'antwala wansi ku misinde egyayiriyiri. Ne wetwogerera bamalayika bakyajaguliza omugole ajja. Ne nkomawo ku nsi ne nsuulibwa katuuti k'ekkanisa we nasabiranga bulijjo. Akaseera akasigaddeyo katono nnyo, bwe munaaba temwagala kunzikiriza temunzikiriza, naye nga yajja kigenda kuba kya mirembe na mirembe. Abantu ba Katonda tebaagala kukkiriza kukwakkulibwa. Muzuukuke ku lwa Katonda, mukkirize amazima gano ge mbagamba. Ricardo n'ayogera ng'akaaba. Yesu yali awo kumpi nange n'aŋŋamba nti Ricardo, okukwakkulibwa kulibeera bwe kuti singa kubadde kwakubeerawo kati. Nasobola bulungi okulaba ensi yonna n'Omwoyo Omutukuvu era nga mulungi ddala oyo atuwa emirembe n'essanyu ng'ava mu nsi. Ne ndaba olufu nga luyingira mu kkanisa nga lunneetooloola, ne mbuuza Mukama nti ate kiki kino? Kuno kwe bayita okukwakkulibwa. Awo ne ndaba abantu nga bamenya enzigi z'ekkanisa nga baagala kuyingira nga bawuggana nnyo. Abaana bange bali luddawa? Bonna bagenze. Abaana bonna ku nsi nga bagenze kubanga Katonda talibalekawo. Eyasooka okuyingira ekkanisa ye direkita wa kwaya n'abuuza nti ekkanisa eriwa? Nsigadde, bandese. Bwe namala okulaba badirekita olwo ne ndaba bapasita ne babrother ne basisita n'abakebezi b'ekkanisa bonna nga bali mu miranga nga balekeddwa. Abazadde bangi bali banoonya abaana baabwe
nga bakaaba. Abaali mu kkanisa ne babagamba nti abaagalwa bammwe batwaliddwa tebaliimu muno, Yesu abatutte. Anti abantu ne bakaaba amaziga, naye nga byonna bituufu. Yesu azze n'atwala omugole we. Abantu bonna ne bakaaba, ate nga bwe bakungubaga nga bagamba nti kale singa baali bakkiriza Yesu Kristo. Nalaba abantu bangi n'abasumba baabwe nga bakaaba. Buli atakkiriza Yesu nti ye Masiya yabula. Abantu ne batabukira abasumba baabwe nga bababuuza nti naye lwaki temwatubulira butuukirivu ne mutulabula ku kino ekituuseewo? Mazima okulekebwa kuno ebadde ensobi yammwe. Bangi bajja kusigala kubanga tebatambulira mu butuukirivu. Abange, twetaaga okusomesa abantu okutambulira mu butuukirivu ne mu mazima. Olwo ne ndaba abantu nga bakuba abasumba era nga babayuzaayuza ng'obuwuzi era nga basika enviiri zaabwe. Abasumba bajja kukaaba begayirira abantu obutabakolako kabi, naye ng'abantu tebalikaayo kubanga nabo kati emizimu gibayingidde. Waliwo ekkanisa ez'olulango nazo zijja kulekebwawo. Nendaba owooluganda ng'agezaako okwekuulamu eriiso olw'ennaku emutuuseeko. Nendaba abeekoona emitwe gyabwe ku bisenge ne ku ttaka lwakuba nti tebamanya nti Yesu ky'ekyokuddamu kyokka. Kuba abantu abaagaana okukyuka nga baagala kubeera mu bulamu bwa kwonoona baasigala. Abantu ne beesala ne beekoona emitwe gyabwe ne beekoonakoona okutuusa obuwanga bwabwe bwe baafuna enjatika ez'amaanyi ne bagwamu amaanyi ne bagwa ne ku ttaka. Nendaba omusaayi bwe gukulukuta ogw'abantu abeetuusizzaako obulabe. Nalaba omuvubuka ng'akaabirira Mukama amutwale naye nga tekikyasoboka. Yesu ng'amaze okujja era ng'amaze okujja mu ekkanisa. Nange olwo ne ndyoka ngwa ku ttaka kubanga nali ndabye bingi nnyo ebyentiisa. Yesu n'antegeeza nti mu kuyigganyizibwa kino wajja kubaawo okubonyaabonyezebwa okusinga n'okwo okwali kubaddewo ku nsi. Ne mbuuza nti lwaki abantu basituka nga bagwa emabega nga bamaze okwekolako ebyentiisa bityo? Nanziramu nti mu kiseera kino abantu bajja kunoonya okufa nga n'okufa tekukyaliwo. Okufa kujja kuba nga kuvudde ku nsi. Ne mbuuza Mukama nti lwaki abantu bano bonna n'abasumba basigadde ku nsi? Nanziramu nti abantu bano bonna mbamanyi ate mmanyi n'emitima gyabwe. Mazima Yesu atumanyi era amanyi n'emitima gyaffe. Olwo ne nzirika ne ngwa ku ttaka. Yesu n'aŋŋamba nti njagadde olabe bino, ogenda olabula ekkanisa yange obawe n'essuubi. Ate bagambye nti singa beenenya nja kubasonyiwa ng'obudde bukyali. Nja kukola eky'amaanyi ku nsi eno. Zibula amaaso g'olaba ekkanisa ebulira enjiri ey'amazima mu kiri bw'ekulaakulana. Era bagambe nti bwe banaasaba okusonyiyibwa ndi mwetegefu okusonyiwa. Awo ne ndaba okwolesebwa okulala ng'omuliro gubikka ku ggulu lyonna. Yesu n'ambuuza nti ebyo birabye? Omuliro ogwo gubadde gwa nsi kiri, naye kubanga kiri kati ejja kuba ya Mukama Katonda ajja kukyusa ensi eyo. Amaaso ga Katonda gali ku kiri. Omuliro nga gugudde ku kiri, amawanga amalala gajja kumanya nti Katonda atambula mu kiri. Ekkanisa mu nsi n'ejaguza olwa kiri. Mukama n'antwala mu kwolesebwa mu kifo ekiyitibwa Pasco Humada. Katonda n'andaga ng'ekkanisa erimu bakasiru n'abalema. Olwo ne ndaba abakkiriza abatuufu nga babasabira abo abalema abataalina magulu ne babalagira amagulu g'abalema bano gamere, era ne gakkiriza ne gamera nga bonna balaba abantu nga tebalinaako mikono kutemya liiso, nabo ne bamera emikono. Abafu ne bazuukira. Katonda ajja kukozesa ab'omu kiri okukola ebyamagero bye bimu ng'eby'abantu bye baakola mu Bayibuli. Kuno kwe kubikkulirwa Katonda kwe yandaga Ricardo Sidi. Naye akomawo mangu. Amiina. Mangu. Amiina. Mangu. Amiina. Mangu. Amiina. Mangu. Amiina.